Bwe lwali bwe luti ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde, ekibiina ki NUP kyajaguza amazaalibwa g'omukulembeze waakyo ku kitebe e Kavule era ng'ekirabo ekyamuweebwa ye paleedi yakolebwa abavubuka abamanyiddwa nga ba Foot Soldiers mu ngeri y'okwefaanaanyirizaako eggye ly'ekibiina kino. Ekibinja kino kyali kiduumirwa Ssaabakunzi w'ekibiina akaseera ako Fred Nyanzi era ennyiriri ne zirambulwa pulezidenti w'ekibiina mwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu ssanyu. Ebyali eby'amasanyu oyinza okugamba nti gye byaggweera gaali maziga anti bonna abalabikira mu butambi buno baafuna okutisibwatisibwa okutagambika okuva eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga mwennyini Muhoozi Kayine Lugaba nti bye baali bakola byali bimenya mateeka. Okuva olwo abantu ab'enjawulo baatandika okukwatibwa nga n'eggye buli eno tebateebwanga. Amazaalibwa g'omwaka guno we gatuukidde nga Kyagulanyi aliira ku nsiko olw'ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi oluvannyuma lw'okulonda okwakaggwa. Kati obutagala amazaalibwa ga mwaka guno kuyitawo, abamu ku ba Foot Soldiers beekozeemu omulimu okusondera bannaabwe bonna abali mu kkomera ssente nga bayita ku mitimbagano gyabwe okubayambako naddala ab'ennyumba zaabwe nga ssente zino zikwasiddwa muwanika w'ekibiina Benjamin Katana. Bannayuganda mwenna ababaddewo ku live ne musonda ssente nakolayo ka live awo ne mbagamba nange pulezidenti agenda kubeera ne birthday bambi tubeeko kye tusondasondako tusobole okuyambako ku baana b'aba prisoners abali mu makomera, abaana abafiirwa basawo nga mwami Museveni ne mutabani we nga be baabata. So nene nkolayo kano ka contribution ku live yange ne basobola okusonda ssente zino era mwenna abaasonda ssente zituuse. Okusinziira ku Benjamin Katana, amazaalibwa g'omwaka guno basazeewo gakuza nga beefumiitiriza ku mbeera bannakibiina ki NUP abali mu kkomera gye bayitamu naddala mu kaseera kano ng'abaana badda ku ssomero. Of course abantu bwe baba bakwata naddala mu Uganda where we live from hand to mouth ng'abantu tebalina income, kiba kitegeeza nti abaana abali waka abadda ku ssomero tamu tebagenda kudda ku ssomero, kiba kitegeeza nti abamu bagenda bagoba mu mayumba. So baganda baffe bano Blue Tick n'abalala twagala beebaza okulaba nti bakozesa eddoboozi lye balina okwongera kukuba tooki ku mbeera mbi naddala family za political prisoners ze bayitamu. Olw'ebyo ebyaliwo omwaka oguwedde, omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi yennyamidde olw'abo abaakwatibwa nga ssaawa eno bali mu kkomera ng'ekisinga okumuluma n'eggye buli eno ensonga y'abakwasa ekyalemye okunnyonnyoka obulungi. Twali makooti eyo ne tubuuza nti kaakati prosecution mutubuulire Lwiro ow'ekinnamagye abeera atya. Abantu baali mu ovolo emyufu era nga bajaguza birthday y'omukulembeze waabwe. Eyefuuka etya ddwiro y'ekinnamagye? Ne kaakano tebaddangamu nsonga eyo naye abantu bali makomera era bangi bagenda ne babayoola ne babateeka ku fayiro eyo. Era ono yennyamidde olwa bannabyabufuzi abatandise okukaka pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva gye yeekukumye akaseera kano bw'ajja balaga ekiddako nti bano balabika bamwagaliza ntaana. So those who are saying Honorable Kyagulanyi come out, maybe they wish him death. I don't understand because they see all that is happening and they are not blind to the goings on. So I don't know if they are saying you come out, they kill you. Maybe they've always wanted him dead. That's why they are saying come out, but he's wiser than that to know that he needs to keep safe because somebody is looking for him to kill him. Okusinziira ku Ssenyonyi, olutalo lw'okununula eggwanga si lwa muntu omu yekka Kyagulanyi wabula bannayuganda buli omu waali kimukakatako. Ensonga zino bannaye zikwata ku Kyagulanyi yekka ng'omuntu abo abogera ebintu bino Kushibwa Kyagulanyi yabasanga ne by'obukulembeze nga bamaze emyaka 10-15 kakati kiki bagamba nti bakyalina busobozi bokolawo kale ne bwe kaba katono ke basobola okukola. Tumanyi ensonga lwaki taliiwo ffe katusigale nga tuzanya paati yaffe naye ate omukulembeze agamba ndi nze ninze Kyagulanyi asooka aveeyo newakubadde wagudde mu kalulu tekitegeeza nti tukyalina kyosobola kukolawo. Olwaleero Kyagulanyi lawozezza emyaka 44 ng'enkuyege zikyamukubira enduulu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.